yali omubaka akiikirira abantu aba Lubaga South mu lukiiko lw'eggwanga olukulu omulongo Kato Lubwama. Omukama Katonda amujjuludde. Bino bikakasiddwa omubaka wa Kampala Central Alhaji Muhammad Nsirekwamu n'omuyimbi Misach Semakula. Amanya muziko Alhaji Abdul Mnyamishafi Kulwanga mugamba otya munywanyi Kansumenti Nkuyege zikyakubira enduulu olunaku lukedde luli mu biwoobe naku nakwazirana mu bannayuganda. Kato kitegerekese nti olunaku lw'eggulo yakedde Mulamu tteke era bw'atyo okusinziira ku Honourable Nsereka agamba nti yasobodde n'okumubuuzaako n'okumuwa akafumito naye n'amugamba ali mu bwangu. Bwe bwawongeredde ng'ekirwadde ekimaze ebbanga nga kimubala embiriizi eky'omutima kizzeemu okubeera ng'ate kimusumbuwa era bw'atyo naddusibwa ku ddwaliro lya Sitana Medical Center e Bunnamwaya nga taasulewo taasibewo yali ku mimwa gy'abantu. Kato amaze ebbanga ng'atawanyizibwa ekirwadde kino era alongooseddwa omulundi ogutali gumu mu mawanga ag'enjawulo omuli Misiri, India wamu ne Buturuuki. Era lumu bannayuganda baasobola n'okumubikako ddala bana ab'amangu. Kato yaliko omubaka owa paalamenti ey'ekkumi era bw'atyo yeesima mu 2016 ku kaadi eya Democratic Party bw'atyo n'asobola okubeera ng'awangula mu mbeera ey'obwa solida. Naye mu 2021 abaamulonda bennyini baasobola okubeera nga bamuggyayo bw'atyo Aloysius Mukasa n'asobola okubeera nga kaakati yali mu ntebe eno. Y'omu ku basajja abangudde bannakatemba abasinga era ab'enjawulo mu ggwanga era nga buli gootuukako akunyumiza Kato Lubwama nga yasobola okubeera ng'amuwa ekitone era n'okuba ng'amutuusa waneeno waali ng'ayita mu kibiina kye ekya Diamond Esembo. Ono amaze ebbanga era nga n'okuyimba ayimba era ng'ayimba ennyimba nnyingi ezisinze n'okubeera nga zikwata bannakampala wamu ne bannayuganda. Omubabiro muzo nga mwe muli bbanka y'ebyama byo Dimitria Havumase Kiraba ebiiso ojja kubuukawo n'endala nnyingi. Waafiiridde abadde atandise okubeera ng'addamu okubeera mu katemba era abadde ali mu kutegeka omuzannyo gw'abadde agenda okusabuukulira bannayuganda wali ku Theatre La Bonita mu Kampala. Kato Lubwama mu 2017 Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ku lunaku olwa Heroes Day yasobola okubeera ng'amuwa omudaali ogumusiima nga munnakatemba omu ku basinze okubangula bannayuganda abawangaalidde mu katemba ono. Kato Lubwama wummula mirembe. Mukama Katonda tukusaba ab'enju ab'emikwano wamu n'abako obeere nga obagumya nga bwe tukimanyi nti akendo wekawoomeeseza amazzi wekaatikira. Omukama abankuumire. Nsigadde nze Shafik Lwanga, eno ye Fit Media.